Dan Okuracho Donk Ssabawandiisi w'ekitongole ky'ebigezo eby'akamalirizo ku mutendera gwa primary ne secondary mu ggwanga ekya UNEB aweze okutambuliza ebigezo ku bodaboda n'abatalina kakwate ku byanjigiriza bakomye okwenyigira mu nteekateeka eno. We have evidence that in some districts in the recent past, we have even had people who are distributing exams and the only qualification they had was that they owned bodabodas. So they were being engaged to distribute exams. And because they are not aware of the sensitivity of the work that they were doing, criminals infiltrated the system. Awabudde ku bantu abalina okutambuza ebigezo bino ku disitulikiti agamba nti okomye okutambuza ebigezo bino ku booda kyakuyamba okumalawo omuze gw'okubisumulira mu kkubo ne babikuba ebifaananyi. We would like to have senior people in the ministry, rather in the local governments, to distribute the examinations. Ismail Mulindwa akulira ebyenjigiriza mu masomero ga secondary alungamizza ku nteekateeka z'olukuŋŋaana luno n'etteeka eppya mwe banaavunaanira ababba ebigezo. Ate lirina obulipo bw'amaanyi nnyo nti anaagezaako omulundi guno etteeka ebigenda mukwatako direct. Luli lyati linnaba kutandikira ddala kukola kikola naye kati lyatandise okukola anaagezaako okubba ebibuuzo abenga amanyi nti ekijja kukola ki ekijja okumutuukako. Kati omusango gw'okubba ebigezo bwe gunakkanga omuntu mu vvi wakusibwa wakati w'emyaka 5 ne 10 oba okuwenga si ya bukadde 4. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.